Abaddukanya ebitongole by'obwannakyewa ebirabirira abaana abataliiko mwasirizi nga beegattira mu kibiina ekyawamu ekya Children at Risk Action Network baagala gavumenti eveeyo yeekenneenya amateeka agaliwo ageekuusa ku butabanguko mu maka bwe bagamba nti bweyongedde nnyo ng'okusaba kuno bakukoledde ku mukolo gw'okujaguza emyaka 2 bwe kya kitongole ekirabirira abaana abataliiko mwasirizi ekya Dwelling Places kitandikibwawo wano mu ggwanga. Okulwanagana n'obutabanguko mu maka n'okubeera nti tetuyina abazadde badelegatinze obuvunaanyizibwa bwabwe eri abakozi. Bakola budget ey'abaana ebeera y'entono okusinga ate ng'abaana bali more than half of the government's population. Omukolo guno guyindidde mu maka g'abaana abataliiko mwasirizi aga Dwelling Places agasangibwa e Buloba nga mukomuduumizi w'eggye lya UPDF Charlotte Nankunda yabadde omugenyi omukulu nga gwetabiddwako bannaddiini abakulembeze kw'ossa n'abaana abayise mu mikono gy'ekibiina kino nga kuno kuliko abasumba n'abalala ng'eno abasumba gye basinzidde ne bakuutira abatandisi b'ebifo nga bino okubitambuliza ku musingi gwa Katonda. Even when I go through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Maureen Kitibwa Muwonge nga yakulira ebifo omulabirirwa abaana ebya Dwelling Places wano mu ggwanga agamba nti buli lukya omuwendo gw'abaana abaddukira ku nguudo gweyongera ng'alambuludde ku bizibu bye basanga wakati nga baddukanya omulimu gw'okulabirira abaana be baba balonze okuva ku nguudo wamu ne mu maka ag'enjawulo. Ennamba yeeyongedde, baana bangi abakukusibwa okuva mu bifo eby'enjawulo Rakai, Masaka, mu Central, mu North, abaleetebwa okusabiriza, abakola mu buwoteeri, abatulugunyizibwa mu ngeri ez'enjawulo ne bamaliriza nga badduseeyo nga bazze ku luguudo. Omulimu gukyali munene nnyo. Ayogedde ku mateeka mu kubya byayi agakola ku bantu abatwala abaana ku nguudo okusabiriza ng'agamba nti gano gakola kasoobo. Mu Uganda tulina amateeka amalungi mangi agasobola okukuuma abaana, naye obuzibu bwe tuzudde nti amateeka ago tegateekebwa mu nkola kubanga tegayina ssente zigasobozebwa kuteekebwa mu nkola. Tulina etteeka erya KCCA erya Child Protection Ordinance erya 2022 naye olwaleero ebirina okukozesebwa okulaba nti abaana abo bakuumibwa olwaleero tebikozesebwa kuba resources tewali. Ye Julius Kaggwa yaliko omukulembeze w'ekitongole kino agamba nti obutabanguko mu maka ye kanaalzaala aviirako abaana okuddukira ku nguudo ng'alina amagezi g'awadde agayinza okuyamba okumalawo ekizibu kino. Batulugunyizibwa bo obanga bo balaba okulugunyizibwa okuyomba wakati wa maama ne taata abalala bataata bafa. Abamu ku baana abayise mu kitongole kino bavaamu abantu ab'omugaso okuli abo abali ebweru w'eggwanga gye bakolera emirimu abasumba wamu n'abalala nga betwogeddeko nabo balaze ekikyasibya abaana ku nguudo nga ne bayimba ennyimba ezooleka ennaku eri ku nguudo nga n'abamu boozezza ku mmunye nga bajjukira embeera embi gye baayitamu. I'll never forget where God picked me from. Street yo, it is survival for the fittest. Nti owamanyi awangula ku luguudo ebintu bye twajjanga mu ssente kulonda bicupa kulonda scrap mpozi era n'abalala ebikolera ebikoleramu ng'okunyakula singira ddala okutwala ku street yali mbeera ewaka gye twalina twali tatange yafanga nyina emyaka 3 street obeerako nga tolina kyakulya enkuba n'etonnya n'ekkuba ng'oyiiya olumu ekintu kye twakozesanga ng'ekyokwebika gaali mafuta ganyinyi twanywanga amafuta n'okunywa enjaga nga bitubeezaawo n'owulya ng'oli w'amaanyi era empewo n'etakkuba. Rita Nkemba nga ye mutandisi w'ekitongole kino wano mu ggwanga alambuludde ebyamwaliriza okukitandikawo ng'alaze akabi akali mu baana b'oku nguudo ng'agamba nti bukya batandika bakayamba abaana abasoba mu 3,000 era nga bangi bavuddemu ab'omugaso. Ate nze ne neetunuulira obulamu bwange n'ekikyembadde n'ekizuula nti nno kisoboka singa osalawo singa nze nsalawo kisoboka okuwa abaana bano obulamu nga nze bwe nnafuna. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.